okuwulira mu mawulire agakuyiseko gonna obe ng'osobola okugafuna. Tuli mu kutunuulira akalungi n'akabi akali mu byobufuzi ebyobusika naddala engeri gye bisobola okukosaamu democracy abakulembeze n'obukulembeze. Tutunuleko ku nsonga eyo. Maybe nga tunoonya akalungi akakirimu. Tewaliwo possibility y'onazze asise okukoppa enkola ennungi. For example, singa avaawo abadde mulungi, ono tewali possibility nti asobola okukoppa enkola y'ono. Kati kambawo ekyokulabira. Though evidently nga bwogambye nti mu parliament yaffe kigaanye. Bonna abasikidde ab'enganda zaabwe tebatuuse ku levo y'ab'enganda. Kati kambawo kubawo ekyokulabirako. Singapore Lee Kuan Yew yafa. Lee Kuan Yew yafuga Singapore emyaka 34. Nene bwe yafa ne bakyusa ne musemateeka waabwe ne bateekamu akawera akagamba nti Lee Kuan Yew agenda kubeera chief minister. Nkwegambira ne bwanga waliwo prime minister nti chiefani nenga obuyinza bwe busigalani n'atuuka okufa. Naye bwe yafa yakwasa omusajja we yali minisita w'ensonga ez'obweru okumudya mu bigere n'akola nga mutabani wa Lee Kuan Yew w'amagye n'amulera kati ye prime minister mutabani wa Lee Kuan Yew. Nga taata we yavadde Obukulembeze nga oli n'amulera n'abeerawo emyaka 10 n'ensi n'eryokera bono. Najja nenga n'amulonda najja nga aweereza n'atuuka ludda wa. Kati essaawa eno oyinza okwebuuza nti muwala Cecilia Ogwalo kikyalina kyaleese ku mmeeza. Aleese ekintu kimu linnya lya maama we. Abadde tabeera na mu Uganda, abadde abeera wabweru. Kati omusuubira otya okugonjola ebizibu by'abantu. Kubanga twebuuza ki ky'oleeta. Kitegeeza omuntu okuyiga obeerako kubanga kireeta ki? Kireeta ekusooka eggwanga obutakulaakulana. Litya nti abantu basulayo gwa nagamba nti nja kusikira taata wange kubanga nina advantage sente weziri buli kimu kyonna. Abantu tibafuba kuleeta kulaga buli muntu busobozi bwe. Okitegedde kubanga abantu kibanga ekiwedde kyolabaga ascribed status. Bino ebintu byawandiikibwa dde sife tubiwandiise. They has been there. Kubanga ffe tukyakola wiru kati bakulaga nti onazenga aze lera kitantire oba tiwali n'amanyi naye ekimu taata we yakola nnyo bamama we yakola nnyo. Mama we yali ayogera nnyo nti ye replica. Kati bwogera ali mu parliament speaker naga nti omwana wa Cecilia Ogwalo ye replica ya mama wakimanya ddi measurement y'okozesa okumutegera kubanga tobeera nga naye tomumanyi. Kati otunulira omuntu ajja kiki ekimulirekawo kyamanyi asikulayibuteza nti kubeera mwana wa Oulanya. Kiki kyaddakola ekira kyamanyirwa tiwali. Kati ekyo kimu. Ekyokubiri kati olabye kyekiri kyeŋŋambye nti omuntu yenna bw'ajja olaba mu America omuntu yenna bw'ajja okwesimbawo nono Bush bwe yajja baani abamuweera obufu kubanga ebyabwa ow'amagye ne yabona mutalo kikulu kubanga ensi yabwe ekumira ku mundu ensi bagifugira ku mundu. Kati abamuweera obujulizi baali naye ye talina kyayogera. Kati essaawa oyinza okuzaba na Uganda waliwo Saddam Hussein yali yagenze naga ndi mulwanyi namige ki abalwana nga ne boogera nti omusajja ono mulwanyi namige wayi kubanga yabakulemberanga ne bayita mu ntalo ez'okufa n'okuwona n'azibayisaamu bo be ne bamwogerera ensi yonna neekola ki. Kati n'olwekyo omuntu akuweera obujulizi yali naawe yalaga obusobozi bwo. Kyobula ekitiibwa Jerusalem Zale yakola interview mu 1996 naga Uganda to lose future if nawe ekyokulabirako n'agamba nti mu 1983 lutalo lwali lutabusi nga President Museveni abaga tuve singo tulekewo abantu twamuke naye bakomando olwokuba balimu abantu baabwe bayinamu abakyala nakinga tebagala kuvaawo. Naga bamala omwezi mulamba nga President atuuze enkiiko bw'amatiza abantu nga abasomesa naga naye nga naye ali mu balumumba abapekosi basale baani nga bo tebakkiriza. Naye oluvannyuma lw'omwezi mulamba nga abasomesa ng'abantu lwaki bwe tuva wano kijja tuyamba kijja kukola kitinayamba kitya abantu ne bakimatira oluvannyuma lw'okola ki kweganga kyagamba nti olinda asomesa abantu ne bayinternalizinga n'abawangula ono influence siga nti omuntu yenyizeewo bwenyizi. Kati bw'olaba abantu abajja ekyokulabirako nze mane pre-argument ya Kayiro Tafiringaga twagala muwoza alaga obusobozi bwe ability naye kati abantu bagamba abadde komanda bulungi mu magye kituufu naye gwe amwogera gwe omuntu wa bulijjo wekkuba omumanyi otya abalina okumwogerera balwanyi gweoyinza okuba nga olalaga omuntu ng'oga nti naye nga gutomanyi naye abalwanyi baliwo abalwanyi abamwogerera ababadde naye be basobola okukola ki kubanga kati wekitiibwa muwoza aleeta ebintu bibiri ku mmeeza aleeta kuba mutabani wa pulezidenti ekyokubiri w'amagye. Kati abalina okumwogerera be balwanyi b'amagye abalwanyi si balwanyi bano ababalabala bano banagibukidde wano abadde mu siyeta y'entalo abasobola ga tubadde mu siyeta tubadde mu Sudan tubadde mu Congo tubadde luddawa ffe tubadde mu siyeta abo be basobola okugana ne bagamba nti ono tumaze okukakasa kubanga bakomanda bangi lwaki lumu bafuuka wansonga lwaki Salim Saleh afuuka wansonga lwaki Stefani afuuka wansonga lwaki Peko Sipitesa afuuka wansonga mu maaso g'abalwanyi kubanga jjukira abakomandinga abantu bakubba emundu nga bakola ki
balaba naye amagezi bafred ojema bali fetuba abalwana nabo tuba evaluatinga nula nti this is commander n'amagezi gabakole kolusi gabakufe naffe kubanga tuba tuseyalinga ama ideas naye olaba enteeka gy'abateekateeka nakiraki kati n'olwekyo abo baweereza ki kati n'olwekyo abali badde baweera muwoza obujulizi bamagye si bantu ba bulijjo nti ono yakufuuka komanda kubanga anoonya kakuli abo tibalina eggwanga tiritambula bwe bityo eggwanga liteeka okubeerako engeri gye litambulamu nebaga nti nga bwe nkwadde ekyokulaga nti ono kati bw'otuuka mu teeso n'osanga abasajja abasifani abo si bali bakomanda abo bamwoyo gw'eggwanga those are nationalists bano balumumba baivanikole abo kyobula nti Museveni byafaana nabo mu Tanzania bo tibali ku byabi tibali ku bugombe bali mu kuweereza abantu kubanga obuweereza bwabwe n'abantu ne baga akola political n'ebyokijasi abikola ki kyobula tufe abamu twali tuganye okuva mu movement tusigale mu movement erime kuba nti biina bijja kubanga luli abantu baweerezanga n'olaba ne attribute z'abamagye kubanga amagye nabaga nti ye primary pillar y'ebyobufuzi n'olaba omusajja engeri gyaweereza gyakomaningamu amagye n'ekuteekateeka ebyobufuzi nakira nti n'oga nti ono asobola nga tosobola mubuuza minzani omaze ogipima olaba nti ono ebyobufuzi abikola ki abantu ababulijjo abateekateeka neno ebyobukola ki naye kati tosobola omuntu nti abadde komanda mulungi yayita amasomero kola ekituufu naye gweovaluatinza tatabanga wamagye ekipimo kyokozesa kati ekipimo kibuuza balwanyi abalwanyi bajja kubanga kati nze essaawa eno nsobola okumanya muwoozi kubanga mbadde n'abalonda bamanyi abadde mwesikotinga ng'agenda mu ssomero natule abadde bamwesikotinga ng'agenda mu ssomero mbona abamanyi bani abadde bakola ki bani abadde bayibire bamusomero bona tulina butubamanyi kati bo basobola kuba ne evaluation kati those are the people who can abasobola okuwa obujulizi tono nti singa obadde oyagala kumanya ebifa wansi mu nnyanja ng'olinawo ekyennyanja ng'olinawo n'akamyu obuuza kyennyanja bwe baabawa obujulizi akamyu n'ekyennyanja nga biwa obujulizi ku by'omu nnyanja gw'owuliriza nti owuliriza kyennyanja kubanga kikiri mu nnyanja ekyamazima kati enkizo bbiri twaga tukkiriziganye mu byobufuzi bya Afirika n'ebyobufuzi by'eggwanga manyi by'ensi enkola y'ekijasi y'amaanyi babuuza gundi oyo Trump ngaze okwesiima ne bagamba Trump oyogera ki kumbe Trump w'amagye naye yayingira mu magye bw'amala ng'amaze okufuluma n'agenda akwatibwa omutima nga abantu bagenda e Vietnam nakati oyo mutiitiizi Musajja ne bagati omusajja ono mutiitiizi nnyo nakaba nange nze nali mulwanyi naye omutima gwakola ki nakwatibwa obulwadde bw'omusa saasobola naye naliredde nga nkola ki najja n'ebyambalo ne bamuweera ne baga mutuufu twali naye naye yalwala ne baga kale ebyamagye abitegeera ajja kukuuma eggwanga lyaffe kati n'olwekyo ng'abamagye bakola ki bakuŋŋaanya abajenero okumuweera obujulizi abali mu theatre nga baga nti ono mulwanyi kubanga mu bazungu ekyobwamagye ky'amaanyi kati ne mu Afirika ekyobwamagye ky'amaanyi that's a fact naye abalina okukyogera kyolaka Kayindo Tafiire bw'ayogera tumuwa okutu kubanga nabaga nti wano basajja abagezi mu Uganda bw'okwata abantu 10 Kayindo Tafiire tafuuka wantu wakuna nakyogera dda nkima era olaba ne twagenda mu kalu kali aka 2013 nga yagala basekitale jeno nze namuwagira era ne mama mbubazi yansaka ttololo nanga ntwakiwa why don't you support me nanga neda am supporting Kayindo Tafiire why de muga nti kino kubanga mumanyi ayitetesi namulaba mu nsiko mulaba ngeri gyadabwa wanyaga na NPC mbega akola ki mulaba nti akola ki asobola kati n'olwekyo kati n'abantu nga bawuliriza bwe twagenda Nambole wano mu campaign nga Nadduli yeesimbyewo nze nali chief campaign nawe nga ayagala okubeera mu wa president ku Bwenaaleero naye yali atidde ne muga nga talina kafaananyi nga bana bagira mu nnyonyi ne muga nti tugende ne mpita balwanyi bonna aba Uganda ne baga nti ono ye musajja ne bambuuza lwaki wagira Nadduli ne baga nti oyo Museveni gwe muga mwagala singa si bano ba Nadduli abamukweka mu twayangu temwali mulabi abakazi baga bambayiba ne baga tumuwagire bagera okulanga Nadduli ekintu akitutte n'olwekyo kubanga kiki kubanga bantu muna mu kifuba nga balaba emidali njiina ekyabalwanyi ne baga bana basajja balina okwogera ffe tuli baki ne baga nti bwe muga nti mwagala Museveni mulina kwagala bano ba Nadduli kubanga bamukweka nga timunabulaba okumujja mu twayango mwaliyo ne baga nti omusajja alina point ne baga nti asaana abeere mumyuka we kubanga ebintu akola ki abitegeera so n'olwekyo bino ebintu ebyoga nti gundi abeewo obajje abamuweera obujulizi kati kubanga batekedde okubanga bensonga bennyini kati nga magye kyolera nti bali abalwanyi bakoze ekibiina kya bagenze Jinja ne baga nti Masaka agamba ki kubanga mpita Masaka bonna balwanyi ne baga nti Masaka agamba ki nti kwekunga nti katumwe kubanga babuuza bamanyi tubadde mu theatre nyingi bandi bonna bamanyi era ne babanga bakuŋŋaanya abalwanyi mu Uganda yonna e Kampala bamala okubuuza Masaka aliwa yatuuse agamba ki Kizito magye ekinsi yonna ekimanyi katugende kuko ange endala singa tubadde n'abakulembeze ababi mu bukulembeze obwensikirano waliwo possibility y'abakulembeze kati owokunti kavuddewo alina agenda omusikira wa musaayi gwe
waliwo possibility y'ababi babadde akulembera nabo okuspilling over ne bajja mu government empya ejja ey'obusika. Kyenjagala okubagamba kati kambabulye kino mu kiwulire tiwali government yali ezeewo bagamba nti kiba percentage naye government weevaawo government ekyukira muli kubanga government it is a continuous enterprise. Let me tell you this one. Bino mulino kiwulira nga mukijja kumaje maji. Government is a continuous enterprise. Government techuka complete 100%. Abamanaging government is the people. And never pia they want to experience any tegera kubiko pokubano. Government tebera kubantu babiboka. Mbira muna abalungi. Maybe bayizo kwanga bamindwachi. Bamindwa mwaganya okuweleza. So no lecho government etapinga n'abantu besanzeewo. It depends on the numbers. Abantu ne twasobola kuba babi. So nolwekyo ekyo kitegedde ndowooza kati nolwekyo mu gavumenti abantu babeera na kubanga abantu balina okutegeera ebintu bini waliwo mu gavumenti okubanga olina position ne position kitegeeza nti ye muntu minisita ye muntu anadisiani ne position kitegeeza nti ekifo kyolina okirina mu buyinza that you have authority over nti you have total control over that position ekifo kyolina kikuwa obuyinza obwannamadde kati oyinza okusanga omuntu ng'ali mu kifo nga kifaananyi nga talina byakola naye nga balagala kukola ki kati nolwekyo abantu balina okwabula ebintu bimeka so nolwekyo kibiina kyalinakutukizagira nolwekyo ensonga nti olina omusanga ng'ekifo kyalina ky'amaanyi naye ng'obuyinza bwalina possession. That is it muliyo politiki tugamba there is what we call position and possession. You must okubeera mu position is useless but do you have the possession kitegeeza nti olina obusobozi okukola emirimu mu kibiina ekyo ewatali kudda mabega ng'olina capacity naye bwanga olimu oyinza okuba ng'olimu just nokutadde mu welfare bitwa byogera welfare genda whatever n'ebiringa ng'ebyo n'emmere tolusi baga nti nwafunako okulya is what we call constructive appointment bogus appointment omuntu okuba ng'ali awo alina ng'alina kipende nga kyalina kiringa nga kikwangala timuli makulu n'olwekyo mu nkole ya republican abantu bonna baweebwa omwaganya okuvuganya kati n'olwekyo omuntu yenna ayagala okujja okuvuganya alina okwekweka mugongo gwata nti mama wange yafuuse sesiri ogwalo nti mama wange enantongo gwe jangu obutereevu olaga biiti n'abalala zabika emipiira bannansi basale okubanga aba ultimate mwagala okuweereza be bannansi be balina okusalawo with coming naye abantu baba bamanyani better ate bamwera obujulizi nga bebwenyini si bana bajje ku street kubanga omuntu anoonya kakulya ng'oyinza otya okuwera obujulizi omuntu gotakolanga naye gotabeeranga naye ng'ayize ku nsonga bbiri kati nolwekyo nze ndowooza abalina okuwera muwozi obukulembeze era bw'obanga bazo bate kuba balwanyi nze kye ndowooza basobola omuwera obujulizi kubanga it is a fact military gundi factor obwamagye kikulu kati abalina omuwera obujulizi bebamanyi ate abensa gonya yesimbyewo empologomeza okuwa obujulizi n'envubu abo banoonya kakulya n'olwekyo kayindo tafiire yeetaka kuwuliriza kayindo tafiire tanaga nze nemudirizo ninge yaga nti abantu balina okulaga obusobozi ability okufuga eggwanga si kintu kyakuzanyirako my friend eggwanga si kintu kyamuzanyo ate ekisoko nekintetera olabye argument kankone argument olabe kati ate n'ensonga endala ekibiina kya muhoozi bagala bazze kulwanisa bali banguzi kati obanga ozze kulwanisa bali banguzi tosobola ate kwetoolwa bali banguzi babbi bafere nobody will believe you kati ffe nga bamwoyo gwa ggwanga tibali agenda kukkiriza mu mateeka webale nnyo bakulu nnyo abaani abamuleese abamutembeeta bali mwesa naye olya bano bali mu kubasereza bidduula bano bali mu kubba mataka bano abala baskiminga kyola Museveni yakati bwegendereza nti mwagala kutuuza district kazi naye omugenzi okutula amateekateeka omukolo nga basamize sebo mu mateeka waliwo poliisi begamba nti tosobola kugenda mu kooti kusaba bwenkanya nga okuwenkanya bw'osaba ogenda okuwagala okubufuna wali mu bumenyi bw'amateeka ate kooti ekuyambe okutereeza kati nolwekyo bwebanga nti owekitiibwa muhoozi mwoyo gwa ggwanga ate kukola ebintu sigaligale naye nga nemorale birabika alina okuva mu magye adde ebbali naye bwogamba nti nkoze PNU ngenda kudda no njogera bya mwoyo gwa ggwanga naye nga atosaba kalulu oba toli mwesimba oba togenda kulwanisa nguzi kubanga olina okubeera upright mu bikolwa byo mu kulabika kubanga baga you cannot defy observable reality tosobola kuwakanya kintu kirabika nolwekyo yinza nekwese mukano naye bannansi baba bamaze okitegeera kati bwoga ndi nze mazaya tumaze okukkiriza ngenda okulwanisa ababbi bonna basaanyewo kati olina okujja nga olisitwe toyinza kwekweka eno nti ate ne mu kino ate njagala nfuuke kino kati oba tonawo obwetire mu nkola yakyanguzi
Olina okujja straight. Amateeka gagamba ki fuluma amagye. Ffe bakisitule twalabanga twagala okuyingira mu byobufuzi twafuluma amagye. We retired. Ne tujja tuyingire mu kiwaaje. Kwegamba abantu bafune level play. Kulabinga ekintu kitambula bulungi. Buli kuleetya obuto y'omuntu wa bulijjo yitira ku noti 75298885 ne noti 7885 ze simu zoyitirako ne tuwuliziganya. Radio Buddo. Wanje. Nawe